Mu mwaka gwa 2013 Parliament yayise etteeka erirungamya okuzimba mu ggwanga Rebuilding Control Act nga lino lyagendereramu okuzimba ebizimbe ebitalina bulabe eri abantu. Etteeka lino likakata ku buli muntu yenna eyeetaaga okubaka ekizimbe kyazimba okusooka okufuna olukusa olumanyiddwa nga building permit ng'eno esinziira ku kika ky'ekizimbe ky'ozimba. Mwemuli ebizimbe byonna ebyolukale, woteeri, masomero, chachi, mizikiti, akeedi. Kati mulimu n'ebizimbe bituyita ebyetaaga obukugu obw'amaanyi ebiri complex. Nga tonnazimba waliwo ebisaanyizo ebikwetaagisa nga tonnaweebwa lukusa kuzimba. Weetaaga obukakafu ku bwannannyini bw'ettaka, ettaka liryo. Oyinza okuba n'ekyapa, oyinza okuba n'endagaano oba obukakafu obulala obumanyiddwakiddwa mu mateeka mu nsonga z'ettaka. Ekyokubiri, olina okufuna ebbaluwa ya LC. Ebbaluwa ya LC yekakasa nti oli mutuuze oba omanyikiddwa mu kifo gy'ogenda okuzimba. N'ebigenda okuteekebwa mu kizimbe ekigenda okuzimbibwa nabyo birina kusooka kwekenneenyezebwa. Bw'onaava ava ojja kufuna mechanical engineer. Tugeze yateekamu air conditioning, oyagala teekamu lift, oyagala kuteeka mu byuma bizikiriza muliro, oyajja kuyamba. Kati ofune n'ow'amasannyalaze, electrical engineer, si kamyufu. Oluvannyuma lw'okutuukiriza ebisaanyizo bino byonna, awo akakiiko k'okuzimba ka building committee ku munisipaali oba ekibuga ne bakola okwekenneenya ebirambikiddwa. Mwami Kyanjo n'abatuuliriza abasinga obungi, temuli bakugu mu byakuzimba, oba oliawo mulina obukugu mu nsonga endala. Kati occupation permit gwe kankuyita omugagga ekuyambako kakasa nti akakiiko akavunaanyizibwa ku by'okuzimba olukusa lwe kaakuwa okuzimba oba bye kaakukkiriza okuzimba abakugu bye bakuzimbidde. Kyokka era olumaliriza nti tokkirizibwa kuyingira kizimbe nga tofunye lukusa kiyita occupation permit nga kino tekitaliza na bizimbe bisulwamu. An occupation permit is government's guarantee for you that your building is safe for occupation. Government does this through the local authorities, through those building committees down there. Now, since it has always been a requirement, it still stays a requirement. Era bano bategeezezza nga bwe kimenya amateeka okuyingira ennyumba nga tennaggwa. Muntu bw'aba aweereddwa olukusa olw'okuzimba, etteeka limuwa emyezi 6 gy'emyaka 5 okuba ng'amaliriza okuzimba. N'etteeka si muzibe, etteeka liwa omuntu oyo ebbeetu bw'aba tannamaliriza kumala kuzimba myaka 5 okuddayo eri akakiiko akavunaanyizibwa ku by'okuzimba asabe extension. Naye ate n'etteeka likkiriza omuntu okufuna kye tuyita temporary occupation permit. Kati ekitongole kitubulidde nga bwe waliwo ennongoosereza ezikoleddwa mu bibonerezo eri abo abazimba nga tebagoberedde mitendera mituufu. Singa kizuulibwa nti tolina lukusa ng'ozimba, kati mu tteeka lye tubadde nalyo obadde otanzibwa engassi yakakadde kamu oba okusibwa emyaka 2 oba okola ebibonerezo byombi. Naye kati mu tteeka eppya omuntu anaasangibwa ng'azimba nga talina lukusa ajja kutanzibwanga $40,000 buli square meter gy'anaazimba oba enaasangibwa ng'ezimbiddwa nga talina lukusa. Flavia Bwire nga ye ssaabawandiisi w'ekitongole kino atuwulidde nti mu kaseera kano bagenda kutandika okukwata abalemereddwa okuteeka mu nkola etteeka lino. Bw'oba wazimba ekizimbe nga tolina permit oba osula mu kizimbe nga tolina occupation permit, funa omukugu addemu yeekenneenye ekizimbe kyo akuwe drawings entuufu oswale mu kakiiko akavunaanyizibwa ku by'okuzimba mu kifo gy'oli kaziddemu kazeekenneenye kajja kukuwa olukusa olabe nga naawe otuukana n'etteeka. Remember, we can now issue express penalties. We'll close you out. We shall evacuate you from your house. That is now a requirement. Okusinziira ku kitongole kino, etteeka lino ligendereddemu okulaba nga bakendeeza ku bubenje obuva ku bizimbe ebigwa nga tebagoberedde mateeka.